we mugenda ku date leero wengula chai we tuddayo gwogula naye no obukopi abakazi mususa obukopi obanze nno nze omukazi okuvaaka omukazi wano e Uganda akuwa sente nga musanyufu ye banka teera naye abasigadde akuwa sente najjukirira n'okukolimirako mugenda kwonoona emikwano wobanga tofuna ofuna mitwalo 2 no designing ako musajja nja kukakkiriza naye ofuna bukadde 3 oleete kandaweya oleete akaki nze kyokka oyagala iPhone yaki tujja bakwabula nga mwekoze ebyo tuyina love babanka teera beboka abakazi abagaba sente nga basanyufu naye binabe bisobola okumuwa wano sente nti milioni 2 ne mala ekizibu nekiyani nga asooka nfuna emitwasa naye gweba sente ozoonoona otya gwe naye gwendo nga naye wamuwadde kyovala abasajja bamaliriza babaddukako naye wampeera milioni 2 ekitegeeza obeera oyina extra omanyi otya omuyaya nzibye mbadde ntambula omuyaya andooza owulira gwe nzikuwadde sikubuuziza oba oyina extra mumekikashuwa mubeera ebizibu mpaka sente zonna zonna bwozimmalako we bibeera nti kiri repeatedly awo kiri okay naye omukazi nze kale okukeera ente nekubya akasonti nti kale sooka onteereko emitwe omukazi ayongerezaako ebigambo nga 100 naye ng'ate gwe omuwa buli kimu abakazi mulina okweteera mulina kimanya competition nnene abakazi bangi mukimanye andi kakali namwe tubayigiriza nti namwe mu advancinge enemewo wasusa tactics nawe ng'okopa ng'otereza yasaba omukazi sente bandaye tuswaleko ayilekiraamutugamba muno tubamanyize lwakisagaako abasajja akugamba mpaayoko emitwalo 2 akugambye mpaayoko ajja zikuddizaawo nesente zensuubira nesente zemusuubira ezo nga tezituuka awo kakati we wabeera ensobi naye omusajja nga amaze ebbanga maama wange mulwadde n'aweerezayo 5 gundi wano naweza maama we nkusaba ye 10 olwo mba nkuyiseeko nga nkukoledde bingi so kisinziira andooza owulidde kati tugenda tuzimba kati bwenzijjako extra nandibadde nkuwa naye tolina extra wabula yo omusajja yeyejjamu ne kaalina n'akuwa awo omukwano ogwo obwana bujja kubayitako eri abaana abali redde nga naye baba tebamuwadde yajja kuwa saaviisi y'omwami nga mumudaawo obwana bwe buli bungi abasajja kyemulina okumanya abasajja abasinga kaakati abasobola okumatiza abakyala mu ngeri ez'enjawulo abasajja boononese n'emyenge tebakyalina maanyi ga kisajja kati abalina amaanyi g'ekisajja nga bantu balamu batono be muyina okulwanira kasangenda mukisenge ndabanga amalako ayinako financial ali bulungiko namwe mulina okuteeka woototeekamu abamulinze wali lukunkumuli banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano netukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze oteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe.
Uganda yakakati abasajja omunabakwata muti omunabasobola tukukwata mpola ngeki bwetulaba mutukukoye nga tuba tukumaanyi kiki nange mbayise sijja kukkiriza mu nkola oli bulungi tukujja ku mupiira tusonyiwe naye bwe obagira asedi omuwaliva kulinakowa omudeye omuyenga ngaleze nange ndi muyenga eyo lwakaba asedi tuogera twogerera waggulu abasemu kiri Uganda kati bwokwana omukazi obuuza obagira mupiira kirabe bijjirako mubuusa owagira mupiira ki oyinza okwesanga omukwano ogulemye mu nyombo y'omupiira so emanya nti nowa ttiimu eno nga nze eddako tubeera kusenguza ti oka kyeneebuuza bw'obeeranga nga bbaawo wa Arsenal nga mukyala wa Mani then Mani maybe nesi yakusanyukira wa ati mwe muva empi ojja obugumye wenna ng'oli yeebase ng'obutandikirawo nti muneyo babatukumi ojja kumwanyiza ofunye etteka so kaakali awo kiba kisingako omu nobalansinga kasita omanya basanga weyazivuddeko ng'omanya omupiira wejja okusobola okuwandaaza omukwano naye awatali ekyo ojja kwesanga ng'omukwano ogubadde oli yafuna ennamba ye nga gugenze mu MPLAV omanyi byo kika kyalaavu ebika bya laavu biri musanvu tumanyi agape agape bino bu eros yes tetuganye naye okuwaliwo laavu eno kuba agape laavu osobola ogyekisenga ne ku muntu atali wa famire oba atali wa sex oba waki naye twogera ku bino ebya intimacy wagala tembazireeko ate omukwano enga filosofa ffe twasinga okunyumya mukwano fe buli kimu tukyogerako kaakati mbadde mbanyumya era abantu bafe abasinga nze newenzaano osobola okubuuza binabeni nti olina omwagalwa timbuliraako wemuli nemanya nti omujaje ono bwati ono bwati kulwaki byombuulira bimmala okumanya ekikola laavu biri ebintu bisatu waliwo passion intimacy and commitment yes singa osanga oli nga passion t intimacy t commitment nedda bibeerayo mu bantu lukumi ojja kusanga ababiri nga babirina oli nagamba nti omukazi yawummula yafuna ekisajja kye naye yawummula bannange buli kimu omusanga omukazi andese omusajja wataliwo omusajja nakuba amasimu bannange ono dadi si mukubuuza odaddi wabula munnaye ono dadi oyo aba yafuna enamba ye yes ekyo kibayita companionate love ye love esingayo ddala naye bagamba muno kizibu nnyo okusanga abantu nga beeyagala kyenkani si kyo no osobola okubasanga naye obuzibu abantu bwe tulina nti osobola okubeera ne laavu eyo enkeera neefa eyo neva mu companionate love nedda mu empty love oba nedda mu ifu so kakati olina okulwana okibeezaawo mwenda bw'osanga omuntu ng'alina intimacy njagala beibe mukwate nako tutambule funda yes n'osanga passion ng'onagamba niwekwako bekase mu feelings zijja then n'osanga noinaga nti otuufu njagala omukazi omuntu wandaale ffenna paka eyo laavu eba enkuteo kati abasinga babeera na bibiri ekimu nga tekiriimu awo oli n'agamba laavu nti emutawaanya nosanga bina baby nga njagala ntambulenga naye nga mukwasako yes nga njagala okuwempulira ku ddoboozi lye naye nga ninasaagala kumuwasa njagala nga ali bali eri buwe twesisenkana bwesink commitment eriweyo laavu ebeerawo eba ina ekiraakinga abasajja ndyoluzimbo naye nga saagala kumuteeka waka
njagala nzannyenga buddate bwange ngeno wentambula nebbina beibe Nebe na lwaki owewaka ate naaveyo owewakazi oba kyakola ki gwe bakyakyambuza olaba abantu abamu gavumenti batambula bakyalaba nga ye asigalaka naye ate nga laafu weeri lwaki oyo aba alina commitment ne intimacy naye nga ku passion ayagala yo alinayo ekiwala ekirala byekyafiga naye nga mukyala wa mwagala gwendina okuwangaala naye so ebyo byebikola laavu webula mukyagala tijja nemba omusajja bw'aba kukwanya bw'ategererawo not from day one but in the process before even 3 months ategeera tonamuwasa omusajja nasigala n'abeera naye nga mutima amanyi sijja kumuwa one day nebakweza ebifaananyi nogamuta kisu kanabadde naye yesitala naye ng'olaba gwasitulenze naye nogabaye mukama ng'oli yamulabya kyeyabadde atayina ekiseerayo ng'akirina so n'amaliza nga setolizaako kano tola adde ebbali nga setolize nano kale nogenda okulanga neeradde ebbali anti kaakati asobola okudda neeyo ebeera laavu nti nabwe ndi committed naye maama w'abaana tulina okuba naye then ne passion njagala nnyo okwebaka naye okukola ki naye nga intimacy otambula naye ku mikolo takyagala nnyo naye era still ebeera laavu era abantu bangi tuwangaala laavu eyo yadde nga intimacy teriyo era bw'osobola okuwangaala omukwano ne gugenda mu maaso n'ogumira kino omusajja akitingako ng'akwanga yes so ekitegeeza aba alina commitment njagala nsigale ne mukyala wange then olumu ne passion nga weeri naye nga tajja kutambuza nnyo mu mikolo tajja kukola ki naafunayo bw'atambuza naye ng'era laavu kiriyo kati awo tuba tokyayogera ku laavu naye tudde ku bufaananyi jo twabadde kati bino bingi okujja nga tufunye puroguramu abantu babitegeere bingi nnyo naye nako kyosalawo ne twogera ku valentine ozire katonda gyasinnowatabinyonyodde emputeravu kati emputeravu abasinga ogibwamu baana bafubuka myaka 18 kweyongerayo osanga abaana abawala nga balina akalenzi kamanyi abasina baagala batambulenga nako ku kiraabu ne batambula nga beekude naye nga wekamugamba tugendeko tonsulwalirako mu buliri tonsulwalirako nga omwana omuwala ono baagala omulenzi guno ekibeerawo tebeera laafu ebalayikingi twagala tutambule nako naye nga watuuka ku byalaafu alinayo omukulu gw'amatira sikana akalenzi naye nga webeesaza ku kitundu era obulenzi obwo obumu bulemesa nnyo abaana bano bakwana nga bamanyi ako akalenzi bakaagala so nga tebakaagala kati emputeraavu wabeerawo ki wabeerawo intimacy njagala mbeere nga noono tutambule naye passion teriiwo commitment teriiwo omwana nayagala kutambula n'akalenzi bali oluzimba okukyalo oba n'akalenzi nekatambula n'omuwala kali omuzimba onanti oyonze muliko naye ng'omuwala tajja kwagala kwebaka nako tajja kwagala kafumbira tekalina future obuno tebuba na ssente emyaka ekyo aba alinayo ow'essente naye nga kano basobola okutambula ne bayita mu sipiiti ne bagenda omwana nasimba nti bamulaba n'akawala naye nga baana tekamulinamu future erwaki so commitment tebaawo nti bajja kwewasa ne passion teriwo nti njagala nnyo okwebaka naye kuba olumu uba tebulina nabye bumanyi wabula nga waliwo intimacy kikayagala terafu ejabo ekyo tewali commitment tewali passion wabula njagala kuba na muntu mu kampani yaabwe nosanga omuwala ng'abeera n'abalenzi 5 ninga mutuufu tabagomaliza nga ate omusajja owewali yamuwasizza kati nawo banekyeneno nabo oli filosofa yatandika etya kati valentine okutandika bagitaputa bwabwe naye nga waliwo siyoliza entuufu zetujja okutunulako naye ngaokusingira ddala valentine eno yatandika myaka gyadda abasenga okuba nnyonnyola obulungi ebiseera yesu we yabeererawo waliwo obwakabaka oba Roman Empire awo myaka Roman Empire weebeererawo etandikira mu BC 27 BC negyetuuka paka mu AD 405 naye Roman Empire eno baakolanga ebikiko abaloomu baali basenga okamala
temulaba abakatuliki ebifaananyi by'abakatuliki byonna ebisinga nga babeera bwereere bangi baseegu ng'obuseegu buli part of life. So kitegeeza tewali kintu kipya nga balina abekala Omanyi obuseegu bwe butaba mu nsowoza eyinza okubaawo. Obuseegu bukulu n'okusinga ebisinga byonna ku nsi obuseegu. Kaakati nno ffe abasoma ebyafaayo bwe babagamba nti no ekibi kyava ku ki nti kulya Adamu ne Eva ne bali kibala. Naye nno nga watunudde nnyo tewali kibala yadde. Obuseegu ne babagamba Kayini yatta Aberi mbu teyawaayo saddaaka Katonda. Mukazi ye yaleetera okusunga. Bayombera mukazi. era ddala muli ba filosofu. So kaakati obuseegu kaakati Abaroomu baali baseefu nnyo balinangawo ennaku n'omwezi ng'omwezi ogwo gubeera gwa fatirite bafuna mbuto ebyo byonna. Kaakati baakolerangawo ebijjo ogwokubiri omwezi gwa February baakolerangako ebikujjuko nga babiyita Lupakaliya battanga embuzi ne bagabula abantu ne mukuŋŋaana abaana abato mwenna emyaka abatannafumira ne babapeyalinga buli omu n'owuwe nebeera bikujjuka nga kye baagala mugende okuvaawo nga buli omu afunye omwagala mu mwezi ogwo mufune embuto. February mwezi gwa mukwano. Wamanyi ati kaakati mu Europe waliyo ebinyonyi mu February bimiitinga nnyo osanga ebinyonyi emitwalo nga 340 buli kimu nekyakyo babiyita love birds. Kaakati gwali mwezi gwa binyonyi ebyo kati nabo nga batwala nti omwezi guno gwa mukwano ne bapeyalinga ng'embuzi eno gye batta bajjako eddiba ne balisalamu omuntu okutono ne bakuwa abalezi bajja bakubawala nga amanyi buli bakubako ajja kufuna olubuto nga bo bakisuubira. Kaakati nga biba bikujjuko bya mukwano era bamaliriza nga abasinga beewasizza bagenzi. Kaakati ebyo kyekyava okulonda omwezi guno okugufuula ogwa Valentine. Valentine ono gwe twogerako bambi bali bantu nga babiri aboogerwako ne baavaako Valentine nga omu yali bishopu w'e Rome nga bwe twa nti bishopu w'e Kampala bishopu w'e Rome. Naye ku mulembe ogwo waaliwo abakulembeze abaali bafuga Roman Empire baali bakambwe baayiganyanga nnyo abantu abasoma Christianity. Kati waliwo Emperor Galatius yawa order n'agamba nti buli musirikale agenda kulwanira teri byakuwasa. Bwe muwasa tugenda okulwana mulowooza bakazi bammwe. N'olwekyo teri musirikale kudda kuwasa, teri Kristo yenna kugatta basirikale bagende balwane. Kaakati ono Kristo w'e Rome bali batukula baabanga n'obuyinza ng'alinga Katonda afuga ekitundu ekisinga Afirika nga tebagambikako. Kaakati nga bw'awa order erina kuba order. Kati yabagamba teri kudda kugatta siwulira Kristo agatta abavubuka myaka 18 ku 34 bonna baagala kulwana. Kati bambi ono eyali bishopu w'e Rome n'akwatibwa ekisa n'agamba abaana bano myaka emito bali besoma mukwano bagenda fiira kulwanya yeyatandika obagattanga mukutu n'abajja wano nti kyaki eriwa Kisaasa n'abatwala ekkulambiro mu buyumbayumba n'abagattira eyo tikale nona agenda okufiira kulwaniro nga naye ati si mufuddeyo nga muli bafumbo. Enkula bwe yakiwulira kyamunyiiza nnyo n'alagira ne bamukwata ne bagenda bamusibira ew'omu babayita bannobo. Bannobo bwe baali nga abagagga abalina amataka nga bazimba ennyumba nnene n'amusibira eyo n'amulagira nti saagala muntu oyo kola ki kubanga avaawo awo. Kaakati wamusibirayo wano we waali obuzibu okuvaako Valentine okugituuma mu muntu oyo bishopu w'e Rome. Kaakati yatuuka ne bamugamba alina okumenyawo bino byonna byabadde akola n'agaana okwetonda. Kaakati mu process ne bamusalira omusango gw'okuttibwa olw'okuba yagenda ekigambo mu kumutta awo eri gye baali bamusibidde nobo omugagga gye baali bamusibidde yalina muwala we nga yasiba amaaso. Kigambibwa nti baali yebulayo ennaku ntono omwami oyo okumutta. Omuwala oyo bambi olw'okuba omusajja ono yali afulumye omukwano n'akawala akabeera nako yatuuka n'akawonya amaaso nekalaba bwe yakawonya amaaso akawala kali olwatuuka nga bagenda okumutta n'akawandikira ebbaluwa
yo Valentines n'agikawa. Kakati ebbaluwa ezo lwe bajja basiza nti bantu bwe yali afa yakola bw'ati ne bw'ati ne bajjamu olunaku olwa Valentine Day kuba yakola omulimu gw'okugatta ki abaagala. Kati lwe bava Valentine bwali mwaka gwa 2096 ewe yabeererawo ekiseera. So kaakati lwe bava Valentine eno. Kati ndaba kala red. Okay. Black. Nebuuza ate yo red black. Bali bampalanga nnyo red, bali bampala nnyo black. Okutwaliza awamu engoye ezo zaabeeranga z'abantu ab'ebitiibwa. Era n'empeta baayambalanga empeta bakiyita ambafe nakyo kibeeranga goludi nga zimasamasa. Kaakati empeta ezo baazambalanga. Kaakati olw'okuba omwami ono kino yaliwo omusaayi olw'abaagalana ne basalawo okukozesa kale eyaki eya yes. Kati bulaaka ono yo wagiramu nti Valentine yatuuka ne bakamansholaisi nga bw'olaba eno. Amawanga agasinga ne gatandika okuba nga gakuzaaki Valentine. Awo bwe mutandika kati ne bulaaka nga bakozesa chocolates eza bulaaka ezaki kati ne bulaaka n'etandika kwe kulaba nti twambala bulaaka. Kati ate ebimuli byajja luvannyuma. Yes, ebimuli bino ate bino byonna chocolate nebyo abize luvannyuma 17 industries nga zitandise nga Valentine yabeerawo dda. Valentine yabeerangawo naye lwabanga lunaku lwakuwanyisiganya bantu bulabo na kukyalira abantu n'ebyo bye byasooka. Naye buli tekinologi lwe yajjanga akula nga bajja bagattamu. Kaakati kaadi Valentine kaadi zaatandika 1700 ku mulembe gwa Queen Victoria. Yali azaalibwa. Ebiseera bye byakokadde ebyokugenda. Kaakati ezo kaadi ezasooka baziwandiisanga ngalo ne bakubamu n'obufaananyi. Kati kwe kukubamu n'omutima. Omutima ogwo gwe baakubamu bakiyita Cupid. Cupid yali katonda w'Abaguliki ey'omukwano. Nga katonda oli kafaananyi k'akaana kato nga kali bwereere nga kakutte akasaale. Nga kye bategeeza nti laavu bwefumita mutima. So kakati katonda oli yali kati ye yali katonda w'Abaguliki ow'omukwano nga yali mulekalenzi kalungi kalina akasaale nti olaavu weeyingira mu muntu emusannyalaza. Kaakati keeka katonda era kyokula Valentine kaize mulabamu akaana akato nga kakutte akasaale n'omutima. Eyo byonna batandika bidizayininga mu kaadi omwo. Yes. So kati kaadi ne zitandika amawanga ne gatandika okukubya kaadi olwo Valentine efuuse commercialize. N'amawanga ag'enjawulo agaali tegagikuza gatandika okugikuza. Kati yabaagalana. Okay. Oba yafenafena twaladewo self-love. Abala nti ya family. Kati eyo love ye ya Valentine ye eri ku baani. Okay, kakati nalagene ku church munnaye batandise okikuza. Nnyo. Naye balekako n'empeta emikono. Kuliko n'empeta. Kati ffe bafina tetagala. Boyfriend mukoze. Nga mutegekeza mwesaliza abampeta. Valentine eno. Onkulaze kino buli myaka ekijja ekyuka ate n'ekibiddako ejja kuba ekyuka. Bye baali bakola luli si bye bikolebwa kati. Kati abaasookanga baali bamanyi lunaku lwa associatinga ne famire yo obadde omaze emyaka tobabuuzaako lunaku lwa kubabuuzaako. So kaakati kye baali bamanyi. Naye bwe yajja yeeyongera ne bakigattako waliwo abawandiisi abajjanga nga bawandiika ku mukwano bakyalisidde n'abalala bonna laavu ne bagirireetinga ku mukwano. Kyenkugambye neya passion nti muntu gwenjagala gwembeera naye laavu nedda. Kaakati ffe aba boyfriend girlfriend laavu netukimiramu awo. So kaakati buli omu w'obanga olina omwagalwawo laavu Valentine yo giragira. W'oba olina bazadde bo balagirawo omukwano kuba naye yasooka omukwano be yagulaga St Valentine
teyagulaga muntu nti oba amwebakako oba akola kiwabula yagulaga mwana eyali ali awo bambi nga yaziba n'amaaso. So osobola okugiraga n'ogenda n'oyamba bakateyamba n'obawa ebirabo n'okola kikibokke. Bw'osobola okugiraga n'omwagalwawo naawe kibokke. Osobola okugira Valentine ne bazaddebo naawe kibokke kuba buli generation bajjanga bayina engeri gye bakolamu Valentine yaabwe. Naye kaakati eyaffe yazze kubaagalana. Lwaki challenges tulina abantu abavubuka tebakyayagala kuwasa. Kaakati okuba encouraging okuwasa katukozese Valentine. Naye bagamba Valentine ya buseeko. Simanyi kyavaawo ate nga gwogambye yagatta egatta mu kusooka. Naye ng'ate entandikwa ya Valentine nkulaze nti era yali ya buseegu nti Abaroomu baddiranga Abaroomu abo waalingawo empula bamuyita Kaligula yali museegu. Kaligula yaddiranga buli bantu ne babapeyalinga ku nguudo ne mutandika okukola ebyammwe ebyobuseegu najjanga waabawuubira nga Pulezidenti Museveni wanagamaha ntigodoke gwoli wakabi najjanga abawuubira. Kyovula nti baatandikawo obuseegu ebifaananyi byonna bya buseegu nga buli we bagenda babeeranga negundi public bath nga wala swimming pool nga ne mulina zibeerako muli bukunya buli ki. So obuseegu bwali nnyo paati. Kyovula we bagamba nti ya buseegu nakyo tokiwakanya. Yes. Kati kwogatta ate n'abaana abazi bizinensi abagyongera ne bagifuula ey'obuseegu. Abakazi abatandika miniskirts abo baaseeguwaza ensi. 1958 baali bamuyita Mary Kwanti yali designer. Ya designinga miniskirts n'ateekamu ne bayita bu belt skirts nga ko kalinga na musipi. Bannanga Abangereza baaseeguwala ku miniskirts. Kaakati ebyo byonna bijja byegattamu nti ojja kulaba omwana ku Valentine yeesaze mini. Obuseegu tojja kubumusuubiza nti tewaabe buseegu. Naye nfundako n'owa mini than oli ow'obwereere. Obwereere. Bali bwereere ng'agamba. Yes. Nga n'okukola bakola bye bakola nga bo essanyu Abaroomu. Nga bamanyi ye paati y'okusanyuka. Yes. Naye kati bano bambadde bumini. Bambadde bumini. Kaakati yaabalaba nti abaana bambadde bumini bakoze nga bagamba Valentine ya buseegu. Naye nga n'ennaku endala abantu baseegu. Human nature yo nseegu. Tolina kyoyinza kukola kumala buseegu mu nsi. Kati olwo is it like supposed to be on 14th? Yes. Yali ya 14 nga Christmas nga bonogiraba nga 25. Yes. Kati ne Valentine Istanbul inakubeera ku Sunday. Sunday inakuba Sunday kuba Easter Sunday yadde ennaku z'omwezi zikyuka. Naye yo Valentine nti baasuubira ku lunaku olw'14 nti lwe batta St. Valentine ono. Yes, kwe kugiteeka ku 14 February. Eyo nebeera nga ye Valentine. Naye ng'ate g'amawanga amalala tebakoma ku Valentine eno ye 14. Yes, Valentine eno mwezi mulamba. Uganda nze wempagirira Valentine ne banaagamba nti obuseegu naki. Banaye abantu baba ne bizinensi. Ne mutuuka period abaana bazze ku masomero ab'engoye balitunda ddi. Christmas ne mugirinde gya mulundi gumu. Kati amawanga gali agaakula mu Asia, wala amawanga ge bayitaga Asian Tigers, Taiwan, Singapore, South Korea, Japan. Amawanga gali gaakula nga abantu balina factory abatunga engoye abane design ze nga ajja kulinda Christmas oba nakunda. Bo baatuuka ne bakigaana. We baatuukira mu 1979 Valentine ng'emaze okukwatayo mawanga agaga Asia, Japan, South Korea. Ab'amakolero baatandikanga okupromotinga ne baga nti yes Valentine weruwanga lunaku lw'abaagalana nga mpadde Bina Baby akamuli. Lwaki nkawa Bina Baby nze ng'ate sifunye. Kaakati ne bagamba tuteekewo White Valentine. Valentine eno ebeerawo 14 February. Kati 14 March ebeera White Valentine mawanga agasinga. Nti White Valentine batunga engoye za white, ab'emikolo ambiance ne bategeka White Valentine party mwenda mugenda nga mwambadde white, abatunga ne bakola sente. N'ab'obumuli ne bakola, naye ku wano tewawa nnyo wabumuli wano chocolate zezikola oba ne bu cookies, bakola bu cookies oba white ne bakola chocolate za white, cakes za white na buli kimu ne bugula. Kaakati wano bwemba nawa Bina Baby akamulinga kaakati naawe olina okuddizeeya kuwa era bwe bakimanyi nti we bampanga 14 February 14 March ndina okuddizeeya mpa era ne bategeka Valentine eyo
Era mu companies bakola ki? Aneda naye biri bera birala. Because mu companies mulondo opapula then nobera ng'oguliranga dodo. Oba ne bwe nonda gwe nate kati kibera. Bino byo byakulonda naye wano owa muntu gwe wawa nti ono mwagala ono muzadde wange n'omuzadde alina okuddiza omwana mawanga gali kaakati na wano kyeki kyabulamu ennyo wajesanze nga okuva February yafunye nze saafu tewafunye toyina naye gwe wawadde gwe tewali naye ankinye kaakati gwe Valentine yo nga gwe ataafunye oba ojja kulinda Black Valentine mu gwokuna abantu bano baakola ekintu kino nga kiri organized bulungi kali nenida mu Black Valentine yes. netima nenga bannaye sifuna ekibeera kamuli kaakati gwoba olina kulinda Black Valentine mu gwokuna nga 14 era bagitegeka kilabu sebifo ebisanyukirwamu buli ataafuna kamuli ku Valentine ya 14 February ne 14 March nga tewafuna then mwe mujjokwe buli omu ajja n'akamuli ke n'ofuna gwokawa ekitegeeza oba tewafuna kitegeeza toyina akwagala bakulinze wali oyina ofuna akwagala mu bataafuna kati eyo yebeeranga singles Valentine kati n'abali singo bonna babeera awo wonna ne balinoda akamuli kaani kentwala noononya mu bazze bonna akamuli ke bakuwadde n'ofuna gwokawa ekitegeeza namwe mutandikira relationship kale naye ku 10 era bonna banaagaana ono wanaagaana oli ajja kufunamu kyebaagala kulaba nti abantu bonna bafuna ababaagala so kaakati kwekula nti Valentine bazitambuza bwe batyo kyokuva ku ya 14 Febu tuteekawo White Valentine odize yakuwa omukwano gukwateyo abataafuna ku Valentine ya Febu ne ya White Valentine nga temwafuna ekitegeeza mmwe mwabulwa ababwagala katubakolera omukolo musobole okuba nti mufuna ababaagala bina bebe ojja kutuuka nga oli w'e Kampala baleete singa avudde Fort oweewo omulenzi omaliza sebuufunyemu kati kulo nakuto yatwambala ki black era bakola ne chocolates eza black ne bakola ne bu cookies obwa black ne bakola bintu ne bwa wine black osanga era amakampuni wana amawanga gaffe ge gakyali gwe tukyalina abamakolera abas walisanze Coca-Cola be bateeka mu kintu ekyo soda wabwe wa black ne bamupromotinga walisanze amakampuni agakola cookies agakola kigega promotinga mawanga eri osanga abasajja batunda okamala tegeeza fashion policing ebaddewo abantu twayambadde black nga nange montadde ku lunaku olw'okwambala red kati ekitegeeza nti no media muba temukoze nnyo omulimu gwa sensitization abantu baali badde basomesebwa abakola zi boutique ne zibeerawo nti Valentine twambala red kati black tumulinde nga 14 epo ne mulyoka mu designinga black wammwe ne mutimba black buli kimu kyonna balalu abasinga bakyayira embuto bafunira obulwadde nebekyawa kati mama ne boyfriend wange omusajja waleba n'atabako kyampa not even a message papa ekwasa bagamba every day is Valentine. They always say that. Every day is Valentine. Why are we celebrating one day? Kati batampadde, what do I do? Is it okay? Okay. Yes, nakira tulina okukigamba abantu yes tetulina kubeera nnyo bwe tutyo. Olaba abantu bano balooya ne baani abasinga bonna kaakati emisango egigenda okubeerayo nga baagala divorce. Naye kye tulina balooya bano nabo amawanga gano tulina kye tukyalakinga mu mawanga g'abazungu babeera ne ba divorce coach omulimu gwe gwakulaba nti n'okugayidinga abantu bano ababadde baawukana osobola okubabuulirira ne basigala then we babange okwawuka nga balemye nti bajja kwawukana divorce coach omulimu gwe kulaba nti bina baby gwe bakyaye tumuyamba tutyo mugayidinga omuyisa mu process ene y'okukyayiwa abantu betta so lwakuba amawanga gaffe tetulina nnyo bantu kati essaawa eno ba divorce coaches we baali badde nga bajakitiivu ate basenga tebalina bumanyirivu divorce coaches babasomesa bano basenga bo bajja buzirwa experience bakansala ate waliwo kansala nga ye wa divorce amanyuma nti omuntu ono wajjanga eriyo omuntu gwe bakya bagamba nti no broken heart is painful than a broken bone
omuntu amenyeko omutima nosanga omenyese gumba nga owe gumba musanyufu naye nga amenyese omuntu abantu ne bafa n'okufa kati ba divorce coaches bano omulimu gwabwe omuntu bamukuleetedde bawe yamusanze ku Valentine n'omulala agenda kutuka nosanga bone omutima guno gutuka ne gukuba n'omuntu n'olabanga n'okufa agenda nakutuka kati divorce coach gwe mulimu gwo omuntu ng'oyo omuyisa otya mu mbeera eyo n'alyoka amutandikako because ndaba abantu they divorce ogenda okulaba nga they still take on responsibilities nga bakyali ba mikwano yes kati abo ba divorce coach be bakola omulimu ogwo n'obuulirira omuntu so kati wano mu Valentine omulimu gwabwe gw'amaanyi Valentine ne Christmas divorce coaches we balina okubeera active okulaba nti abantu bano babayisa mu mbeera eyo gye batuuseemu lwaki mu mazaalibwa ga Yesu Kristo tufuna ate divorce coach ku Christmas 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 nga omuntu ajja kusibula wano tino ngenze mu kyalo oleke house girl ewaka asooke Christmas bagimaleko ne house girl omanye ebikolobero biba mu Christmas kati awo omulimu balina kukola gw'amaanyi abasajja bajja okubakwatira agambe bankutte ndi ku poliisi ndasuze ku poliisi naye nga teyasuze ku poliisi yasuze wa muntu kati olubimanye ebyo byonna abantu betta kati ba divorce coaches we nalyoka abuulirira future ekyaliwo tofaayo tikakati naye sisobola kumwerabira omuntu omuntu lwaki tosobola mwerabira ebifaananyi bye bijjeewo ennamba ze mu ssimu zikyuse bino baba babisoma nga bakola ne research omuntu omuyisa otya mu period eyo ekinyiza ku divorce is that they make 6 months as babagamba so ketumala ogezaako yes ekyo kyamagezi nnyo abantu abasinga basalawo ono impulse omusajja tanabana kumanya oba kituufu n'agamba nze twawukanye tugenze kaakati bano babawa mu baweeyo ebbanga kyangu nnyo okulikonsayiringa abantu bano divorce omuntu abasinga abaawukana 6 months kyanga mwezi gumu oba week okay bo basobola okulaba waliwo ze bayita irreconcilable divorce oba separation nti mu butuufu babadde n'enjawukana nnene tosobola kubaza yes abo nabo baba bakibasomesa nti mu situation ng'eyo bakola otya ne wabeerawo nabano yanyiseemu lumu ng'eggulo babadde mu mukwano babadde kalangala babadde wa agamba oyo tosobola kubaawula abo sooka oyiye engeri gy'osobola okuba nti oba tabaganya so kati ebyo byonna baba balina okubikola okulaba nti divorce eno tebeerawo naye nga balina okukola omulimu munene nnyo mu biseera nga bino bya Valentine kaakati abo abasajja abasinga bakyali mu mentalities ziri ezedda zedda n'okumanya omusajja yabanganga empula omusajja tagambibwako saagala kuneesekerezaako nnyo baakulira mu famire ezo ezaalimu bataata kati abo tulina kumanya ekizibu kiri kuki ku bazadde tulina kusomesa bazadde basomesa abaana tulina abazadde eriyo bye bayita ba authoritarian parent ng'omuzadde olutuuka wako obwana bonna ne bwekuba obuliri ne budduka ne bukola ki kimu bibiri saagala kunyega bwoti awo nature yeyo kati n'abaana gye baba baatwala kati abo baba beetaaganga bano ba divorce coach be basobola okubabuulirira n'abagamba nti abakyala bano nabo bwe bati bwe kine bwe kiti aba asobola okuwulira okusinga ate omukyala ye n'amugamba nti naye n'amwami naawe beerako awo bojja muleetera emizi and the saddest thing is batera nnyo okutunuulira abakulu but like I was also asking Navagre ate bano abaana nobody cares about the kids olale bamba muyingira mu relationship omukazi asobola okumuvinga on naye natamanya omwana wange batono nnyo batunuulira abaana nga banoonya ba partners no kati ekintu ekyo kyonna kiddayo ku bazadde ti abazadde balina okumanya biki bye tubuulirira abaana era kuno waliwo ebintu ebiri neglected naye ng'ensi era nze era nagamba wenaba wakola mulimu ogwo nja concentratinga abaana bano abawala twemalira nnyo babatwale wasenga bababuulira ebikina naye mwetaagamu n'okufunako ku muntu amanyi ku by'amateeka abaana bagenda mu bufumo n'amala emyaka 8 afayo nga talina nakyafunyeemu abaana bano abawala ne batuuka okwawukana genda tewajja nakintu naye ng'amateeka agaliwo kaakati marriage laws tosobola kukasaawezaamu myaka ebiri tosobola kumala gamugoba otyo aba alina kati abaana bano beetaaga okusomesebwa bamanye ne rights zaabwe mu bufumbo bamanye nti no parentage right w'obeera ng'ogobeddwa mu maka oyina naawe right ku mwana oyo mulina okugabana mu nnaku mu mwaka naawe obeereko n'omwana bambi abasinga bagenda bugenzi tebabimanya kati ebyo byonna bye byetaaga eggwanga lino okuba nga abantu basomesa how about preparing the kids nabo ne babeera nga nabo
bakiraba nga kiri is it possible for them to see it normal anyway? Yes, ekyo kyekikulu ddala. Pain. Ffe mu philosophy batugamba nti educate the kids, you will not need prisons. Omwana musomese ng'akyali muto tojja kwetaaga makomera naki. Na bino abaana mubalaga omukwano nga bakyali mu buto tebajja kutreatinga bakyala baabwe nga yes. Kyenkugambye tino tulina kuddayo n'abazadde beetaaga okusomesebwa. Omuzadde oleme kubeera authoritarian nga buli kimu command wabula obeere ng'osobola okukozesaako kuteeka we kyetaagisiza ate walala olage ku mwana love. Ajja kumanya nti love it's part of life naye ajja kuba asobola ogiraga mwana wa munne. Era n'omuzadde tubagamba emirundi egisinga nti naawe w'oba okuza omwana wo waba mulenzi empisa z'omukuzizaamu weebuuze singa mbadde muwala nsobola ofumbirwa omwana wange. Omuzadde naawe kyebuuze kale w'oba bina baby okuziza mutabani wo weebuuze nti mutabani wange wemukuziza singa mbadde n'omuwala owange nsobola omumuwa. So singa tuba tubakuziza bwe tutyo tujja kusobola okukuza abaana bano nga basobola okuwa love baana bannaabwe. Thank you. Wow. Yes. Does it strengthen a relationship like that? It's strengthening a relationship. Bulungi nnyo. Relationship oba love yonna ekikuuma love bakita rejuvenate love renew gifuule empya every day. Weba Valentine nga abaana bano kati tulina challenge ya social media. Omwana abeera wali munne n'ateekayo ebirabo nga byonna bye baakamuwa nga ye tebamuwadde for sure omutima gugenda ku weekeninga. Bulungi nnyo n'akiteekayo alage nti no banne nafunye. Kaakati abantu nga oyo waabeera mu love ajja ku weekeninga. Kyokka gundi bamuwa already awo love ejja enafuwa. So olina okugifuula empya yadde Valentine togikirizamu naye kimanyi challenge azina kusimu ajja kubalaba abapostinze ku status olowooza agenda kuwulira atya. Era babeera eri bambi nga balinda babeera eri nga balinda muleke tannafuna kaana kajja mumenya mutima ajja bikola. Wa alimba tannaba kufuna ajja kituukako maama we abo muleke akyayogerera wano. Kyenkugambidde nti akyali mubiri emputeeraavu afuna bwazannya nabwo naye kaana afuna companion love akaana ne kamutuuka ajja kutuuka akabalemu wenkazaala mwana kasobola ebyana ebinyiranga bina baby awo attachment yeyogere atuuka atunule ewaabwe family bina baby wemba n'omukolo ajja kuleeta baganda be bonna balungi abamufaanana ekyo kimwongera attachment ajja kujja attachment yeeyongera katuuke nga bwe kamuvaako akuba alimba tannaba olowooza yasinga kabaka Solomoni yali mugezi yali mugagga naye yawoloma kabaka omulamba omukwano gwamuwolomya wogenda mu Song of Songs yawandika yali ku mukwano nasitusa ekiro kyonna nga ndowooza kumwaga naye gwe atalina kabaka ajja woloma muleke. Ekyogereko kabaka waffe naye celebrating a Valentine lwaki ebibeera eyo mu mbiri eyo obimanyi eyo genda ebungereza olabe Valentine ebungereza Christmas kali zatandikira Bungereza naye basobola bitongoza abibeera eyo bali mu mbiri babikola wamma n'oli atayina believing in Valentines ayina okugibelieving in because of wetutuuse tetulina wetugyewalira ate eyina commercial value. Naye waliwo abatanyuma nga celebrating a Valentine waliwo abamu benasanze nga really Valentine bayandibadde y'abantu abalina emyaka celebrating like 10 years nebabamu ng'olabira ddala bali mu silver jubilee golden nabo bafulumye. Nedda kaakati ate abo babadde balina okubeera ne functions ez'abantu ab'ekika ekyo ne bayita bannaabwe era abamaze mu myaka 2 ne basala cakes ne bakolawo obuzannyozannyawo mu bantu abangi ti bina baby obadde n'egundi emyaka 3 mukazi wo ne bamukweka bina baby noonya omwami wo ne bakubasooka omunoonye omukwano gudda buto ng'abato so tulina kubategekera onyegera omuntu nga bakusibye kagundi kanzunzu n'ogenda ogamba yono ogenda okulaba ne bagamba
kibafani baddayo waka nga bamaze okutereera n'amala n'asula obusoto nga n'ogwa ku muntu nga si wuwo nedasiba ekiwabwe ekyo kiba extreme naye mumukweke amunoonye mumuwerekere mukole kina so bibafani nabo baba basobola okufuna fanisi zaabwe ab'emyaka egyo banainoza bampe soda wano kulyaya with ice cream. Okay. Yes. Chokoyo bw'omuwa emitwalo ebiri olaba mwabuwi bimuli nga biri worth 100,000 n'abisula kasasi. Kamaleyo ekintu kye. Nakidesign. Ebikola kala kutoka ekintu ekyo kyali bikola kala ndika ku face yo. Ebikola ku vest n'enkunoonyeza boxers zino gakuliko omwana. Budole bagamba square. Dole wa dole. Okay. N'ekwa from me. Mweseneza omukyala zibawa naye nzikutaddemu. Siyasanga abanye wetha nkusipendizeko mitwalo 3 era nzikuwadde. Okay. Kati lwaki mubeera nena jakusooka mmanye jjukira tubadde ffenna ebbanga mmanye omusaala gw'ofuna ofuna bukadde 2 oguza obuntu bwa mitwalo 4 mbu kubanga obudizayiniza siganyi kibaako okudizayininga naye kyemulina okumanya nti no abakazi baffe mu Afirika nammwe tulina obabuulirira wogenda mawanga ga Netherland gani we mugenda ku date leero wengula kyayi we tuddayo gwogula naye n'obukopi abakazi mususa obukopi omukazi okuvaaka omukazi wano e Uganda akuwa sente nga musanyufu ye banka teera naye abasigadde akuwa sente najjukirira n'okukolimirako mugenda kwonoona emikwano wobanga ofuna mitwalo 2 no designing ako musajja nja kukakkiriza naye ofuna bukadde 3 oleete kandaweya oleete akaki nze kyokko yagala iPhone yaki tujja bakwabula nga mwekoze ebyo tuyina love babanka teera beboka abakazi abagaba sente nga basanyufu naye bina bebi nsobola okumuwa wano sente nti milioni 2 ne mala ekizibu nekyani nga asooka nfuna emitwasa naye gwe oba sente ozoonoona otya gwe naye gwendo nga naye wamuwadde kyovala abasajja bamaliriza babaddukako naye wampeera milioni 2 ekitegeeza obeera oyina extra omanyi otya omuyaaya nzibye mbadde ntambula omuyaaya andooza owulira gwe nzikuwadde sikubuuziza oba oyina extra mumekikashuwa mubeera ebizibu mpaka sente zonna zonna bw'ozimmalako we bibeera nti kiri repeated awo kiri okay naye omukazi nze kale okukeerenya nekubya akaso nti kale sooka ontereko emitwe omukazi ayongerezaako ebigambo nga 10 naye ng'ate gwe omuwa buli kimu abakazi mulina okweteeza mulina kimanya competition nnene abakazi bangi mukimanye ati kakali namwe tubayigiriza nti namwe mu advancinge enemewo wasusa tactics naawe ng'okopa ng'otereza naye asaba omukazi sente bandaye tuswaleko ayilekira mutugamba muno tubamanyize lwakisaka ako abasajja akugamba mpaayoko emitwalo 2 akugambye mpaayoko ajja zikuddizaawo nesente zensuubira naye sente zemusuubira ezo nga tezituuka awo kaakati we wabeera ensuubi naye omusajja nga amaze ebbanga maama wange mulwadde n'aweerezayo 5 gundi wano naweza maama we nkusaba ye 10 olwo mba nkuyiseeko nga nkukoledde bingi so kisinziira ndowooza owulidde naye tolina extra wabula yo omusajja yeyejjamu ne kaalina n'akuwa awo omukwano ogwo obwana bujja kubayitako eri abaana abali redde nga naye baba tebamuwadde yajja kuwa saaviisi y'omwami nga mumuddaawo obwana bwe buli bungi abasajja kyemulina okumanya abasajja abasinga kaakati abasobola okumatiza abakyala mu ngeri ez'enjawulo abasajja boononese n'emyenge tebakyalina maanyi ga kisajja tebakyalina kati abalina amaanyi g'ekisajja nga bantu balamu batono be muyina okulwanira
kasangenda mu kisenge ndabanga amalako ayinako financial ali bulungi ko namwe mulina okuteeka woototeekamu abamulinze wali lukunkumuli ninoteekamu naye nokuteekamu sente oba nange nakuteekamu maanyi byonna birina okukolebwa ayina okulima ayogera bwati naye waliwo yatugambye tukaba takola nsobi pasisemba mukama takola nsobi buli omu ayina review alimba lwakinwanira kwe nga te review yebbina pasa sempa alimba population y'abakyala nnene okusinga ey'abaami buli omu aba ne review ye nenava gre naye yatugambye buli omu tulina peya olanga ne munno abo bonna banava gre abo bonna nja kujja mbasomesebwa kaakati kyenjagala okubagamba abo bonna banava gure balakinga research eno abantu abafuna companionate love ku miliyoni bbiri oyinza okusangako abantu 50 nti oli yafuna enamba ye abasinga tubeera bafa n'okufa ng'oli tafunye ku namba ye n'ofuna eyasooka n'ovaayo n'ofuna n'ogamba nze nywererawo bunywerezi ndi mukambuleera abamu temujja kumufuna babalimba temujja kufuna namba yammwe ekyo babalimba wabula tubakubiriza bukubiriza yes kyetubagamba ffe mukwano naganye nja kudda mbasomeseeko kasita ofunanga laavu bwe tutiikingako ebibiri nga abiri nagenda n'oyo wabanga commitment weeri nga passion weeri then ne intimacy singa abeera ne intimacy ne passion nga commitment teriiwo forcing ojja kutwaliza omukwano paka omufiire awo okuforcinga kutya nti ajja kubanga intimacy weeri asobola otambulako naye ono ye mukyala wange then ne commitment tuli fena naye nga passion ayinayo obwana eri obumumatiza mu mukwano so waliriza obeeremu mu relation mu kuza abaana abasinga relation bazirina ezo kati nga bwaleeta obukunkumuli wamana webale kumpakirako no kakati omusajja akuzimbidde ebbangalo olina aleeso obwana bubiri ng'ekyo kikuddusa ogenda otandika relationship empya omanye ebiriyo mama bw'oteekawo bbangalo noyagala ojuze ebisenge byonna mwana otaase eyo ye ideal life gye twagala nti singa omusajja anzimbira nga nina wendi abagyegombo gibeeramu bangi lwaki tayambala galimpitawa n'agamba owaayi nayambala galimpijawo waki nagenda nasanyuka naye nga yambala galimpitawo nga obwana ng'aleeta nga tuze nzaala galimpitawo ennaku zino bazambala ku myoyo bazambala ku mitima naye mu bikolwa nange mu butuufu ngenda kwambako ono naye okugiteekako practical asajja baakoowa bazambala ku mitima n'amanya yajambadde mu butuufu nina okwambako ono naye practical n'atakikola n'eki kimuzimu kyogubeerawo awo gomanye ekiri mu bintu ebyo sex nalabye ku mawulire nga bagamba minisita agamba nti bakyazikozesa nze nali eno zoba tezikyali abantu bazambala ku mwoyo ku mitima naye mu bikolwa tebakyazambala babuuza abasinga abo bonna kyogamba nsobola ogisitula mu nsawo yayi nentuuka wali nempuma n'ogikwata nako buwooti n'omaliza n'ogisuula annange bannange bonna abaafa sirimu ekisembayo kubewange kyembuuza yogedde ebyo bina ndi mubirowoozaako kuko explanation gyoli mukuwa competition tulwana tukanzekanzemu kaawo naye bubalingi nkuntegere mbundi wa bbiri obadde wange nno tutegenategera tubagezi kwa bbiri kwegamba siina kukyawa nsigale ng'omukazi kubanga muli batono abategeera abasajja kubanga bwe nankukyawa obwana buli wali businjerayo anti kakati ekitegeezo kiki ntera kubeera terina kuba reason naye olina okunoonya lwaki omusajja ono akiitinga nnyo isoke bakiitinga just naye abamu batuuka ekiseera ne bagamba nti nkiitinze emikooye yes ekyo tekyewalika tukiyingize mu bwongo bwaffe ne tetujja ati we mutajja mujja maliriza mubonyeebonye mujja kumaliriza abakazi nammwe lwakuba nti mukwekako dda akasaidi yammwe ne mutagyogera naye abakazi
eriyo omukazi gw'osanga ng'omusajja bamaze omukazi akolera Ntebe omusajja akolera Jjinja mu mwezi bamiitingamu emirundi 2 omukazi n'otuuka mu buliri n'oyambala n'osiba n'omusipi omusanga enkeera ewagundi ng'ogamba abasajja bensi gwe tomanyi kiki wano kyokola abakazi muyina engezigezi ez'ekisiru abasajja tuba ku social media tulaba buli kimu n'otuuka omukiisinga nzoba okiisinga mba nziyira kaakali kali akalala akakiisinga nga lwaki tekatwala omukazi laavu bwetyo muleke mubikole yo ekiki ekyenkana kyo egyeminene bwekwasa n'olwekyo muyina kumanya bumanya dynamics ezikyuka mu mukwano ojja kugaana kiisi nga ye omusajja ate wajja obwagasikasako ajja gendewa so nammwe muyina okwetereeza kati kyenkugambidde wewa obakkiriza bagendewa gumira laavu yammwe osigaze nti no ennyumba wendi waba agenze ebbali ekyo kireke muwangaale mutyo nanga akkirize nti bw'aba akomyewo nkwata brush ne sabbuuni n'akampa n'enkuuta nenkajjako yava yonna yonna tuba tukkiriza bwetyo nzijemu infections ebikolimo byonna byonna ntandika okukasabira nga kutulako ebikolimo byonna byonna musabira musabiza aleme eggendo okusinga ate okumusabira ng'akomyewo ngambe tewali choice ne bayibuli yatugamba musaba bubi ne mutaweebwa watuuka eri ne kagaana nadda n'akutemula olabe saalayo weebeere kusinza ati gwe yasabye kakati lwaki kagaanye nagesa newala ne kagaana era atuuka n'amanya nti lwaki ewuwowo kakola tukozesa elimination method wali kagaanyi wano kakola n'omanya ono yaliko ekizibu mujja funa ebikangabwa so mumanye bumanya bwe mu advancinga mukwano gwammwe buli niidi ejjawo ebintu bino byangu abakazi muba nnyo conservative omusajja agwana mu cupa kinigeria nabo bagezi bayitayo ne bakebera oba batuloga nabo bagezi abasajja oba towooza nti bwawe basiru agenda neyeekebeza omukyala wange tabanga ndoga kubanga amatate naye kati bakusangawa nze Kasozi ebika bya laavu 7 yes bino njagala kuyamba bwana bwaffe obuto buno abalenzi babuzanyirako nga buli mu mukwano obufubo ne butasobola kumanya nti awo wafu okubayamba n'abantu abakulu n'abakyala bennyini muwaza red flags naye nga yes naye nga waliwo ezeeragira ddala ng'otunula jasi mu neeyisa yamu n'omanya nti wano ndi wakyamu ti oba wano kambeerewo nange nga ndi mugezi n'omanya nti omusajja ono kubye yes naye okugamba kakutererewo wano bizinesi manye sente zitambula zitya wetutuuka okwawukana asobola ozikayanira kambuuze ku looya wange omusajja ono walituukira okwekyanga nga mmanyi kye nnina okukola yes so nze abayinza okunsanga musobola okunsanga ku YouTube eyange Kasozi Samuel Philosopher mbeerako oba n'ennamba y'essimu abaagala ebyafaayo buli kimu nze ensonga zonna mba ninako idea naye nsobola okugibawa abaagala okuneebuuzaako ate era nkola nga divorce coach abaagala abalina ebizibu mu maka gaabwe nzija nembitunulamu nentuuka nembawa ku magezi nakisoma nemaga nti kale wekiba kiganyi kino kakati tulabe mu mateeka mulina okugabana properties ono agabana kyenkana ki olwo ng'oba obufumbo buganyi tebuyinza kudda nti kakati parentage right ono anaabaddi n'abaana n'ono anaabaddi n'abaana ne tuyibasomesa 2 years bazivaako kati osanga omukazi bamutugidde mu nju so divorce za kakati tetukyetaaga na 2 years ojja kusanga omusajja nga yataama akwata so kakati okutaasa abantu musobola yes amateeka agaliwo kati ag'okwawukana bakiyita gundi no blame ntino ono yeyayenze wekikulu mwekooye kimala bumazi wetwogera namwe nga temusobola tubaawula okusinga lwe muneetuga ekiro so ebyo byonna tuba tubinnyonnyola abantu yes so enamba yange eri 0756 67 22 101 yeah
divorce court. Abantu awo we tulina okuddawo tutaase bana abantu bangi bafudde mu mukwano bafunye ebizibu obulamu ne bukomera ddala nosanga omukazi amala atya emyaka 2 ne mumugobanga ekkonkome n'agenda nga tafunye ekintu kiba so unfair amawanga akuzaalidde n'abaana waba tazadde era aba ne contribution amateeka agaliwo kati gonna aga divorce ebyo tojja kubinyumya abantu mwetaaga okumanya rights zaffe kuba naffe tuzaala abaana abawala tulina ne basisita baffe owange sobola mukkiriza gy'amaze emyaka 10 aveeyo bw'atyo tulina okubasomesa ebyo ne waba tazadde anti bagamba obufumbo mwana ate no kakati okuzaala tekukyayo kizibu babateekamu wali abaana ewa abamu kyupa bw'oyogera ate si kuzaala okay. Thank you.